Nsanyusa okulaba mukwano gwange ali ku SML News UG. Ku mukutu gwaffe nga bulijjo tunyumyamu nange mu byemmanyi ensobola kituzita special notes nti nze ensi bw'eba etambula ebyo byempandiikamu byendabamu byenneetegerezaamu. So ebyo byenneetegereza byenkunyumiza. Si lwakuba nti ebyo byemmanyi bye bisinga okuba eby'amagezi. No. Oyinza okuba n'ebisinga okuba eby'amagezi, oyinza okuba n'opinioni endala, oyinza okuba n'ebyomanyi ebisinga ku byange, waliwo byembeera nneerabidde, naye ffenna tukolera wamu. Gwe n'onzijjukiza bye nneerabidde oba oluusi ne nkujjukiza. Gwe n'onsomesa by'omanyi oluusi ne nkusomesa. Waliwo abantu abawandiika obulungi. I like those comments ze muwandiika oli n'akunnyonnyola ekintu. Nange siri malayika bye munnyonnyola mbitegeera era binsanyusiza ddala. Kale n'olwaleero njagala kwogera ku bannaffe aba Nuupu. Nuupu ekomplaininga nti tubabeerako nnyo, tetulina kyakkola, tusiiba ku Kyagulanyi. Kyagulanyi yajje yatuyamba, Kyagulanyi yatukolera ssente, naye naffe si kye twagala okubeerako. Naye obuzibaga nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Nuupu eri mu public space. Nuupu is the leading opposition political actor mu Uganda. Tolina bw'oyogera ku byabufuzi bya Uganda leero n'otayogera ku NRM, n'otayogera ku Nuupu. Tolina bw'oyogera ku ba political actors ne weewala Muhoozi, ne weewala Bobi Wine, ne weewala n'abana abalala nga bw'obawulira. Era nabo bakimanyi nti tewali lunaku luziba. Ebintu bino omanyi bagamba nti what is good for you is good for others. It's a golden rule. Do to others what you want them to do unto you. Nuupu teyagala kujoogerako buli lunaku. Balowooza tubasojja. Nuupu teyagala kugikriticizinga. Balabanga ggwe omulabe w'eggwanga. Nuupu teyagala kugibuulira mazima. Balowooza obeera tobaagala. Nuupu teyagala kwogera ku principal waayo. Balowooza obeera omunyoomi. Naye bo oneddeire mu press conferences zaabwe buli lunaku. Tewali lunaku luziba nga teboogedde ku dictator, teboogedde ku jjajja, teboogedde ku kazende, teboogedde ku agenda. Emyaka 4 nga tukola ekyo. Radio station zonna tewali lunaku luziba nga tezoogedde ku Yoweri Kaguta Museveni. Abamwogerako obubi n'obulungi mubawulira ku radio zonna olw'eggulo. Talk shows zibeera everywhere. Ekibeera ku talk shows zaano bw'okisamarayizinga ekisinga obukulu kuvuma Museveni, kumukolokota, kumunafuya, kumukyaya bantu, kutegeeza bantu nti bamukooye. It's what happens all over. Naye ate bo Nuupu teyina bugumiikiriza ku kifaanana ng'ekyo bo kye bakeera okukola buli lunaku nga bakikola ku Yoweri Kaguta Museveni. So ensi bw'esirika n'etayogera ffenna tufiirwa. Nze okulaakulana kwa Nuupu kunnyamba kuba mu byobufuzi tomanya w'obeera. Museveni yali owa UPC, Museveni yali owa UPM, Museveni yawagira ku DP, leero wa NRM. What does it mean? Nti nange enkya Nuupu bw'ezimbibwa obulungi nja kugibeeramu. FDC bw'ezimbibwa obulungi nja kugibeeramu. So we build together because tetumanyi what the future holds. So njagala Nuupu eddukanyizibwa obulungi, njagala Nuupu ey'amaanyi, njagala Nuupu eyagalwa abantu, kubanga enkya nsobola okugiyingira. Bw'abanga olwaleero Yoweri Kaguta Museveni yakolera mu gavumenti ya UPC wa NRM, bw'abanga olwaleero Anita Among yali fundraising secretary wa FDC, leero ye speaker wa parliament ali mu NRM. Bw'abanga Dr. Specioza Wandera Kazibwe eyali omuwala kansala wa DP ku kanso yo mu Kampala, leero wa NRM. Mu Uganda tukyusizza political allegiance.
political support yaffe emirundi mingi lwakuba bannayuganda balondamu omu gwe bavuma muyangaawa tulyamu olukwe watukunamira nali manyi kiina n'amagezi kyasiruwala abantu baawano bwe batyo bwe batusosola balabanga muyanga okuva mu FDC n'agenda mu Piero kikulu bakuvuma olunaku lulamba naye Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwa bwe yava mu FDC n'ayingira mu NRM mu gavumenti ye tebaavuma kubamuti Oweekitiibwa oyo baamutya ffe be bakola ki be bavuma naye nga bw'ogerageranya ekifo Nabbosa Ssebugwa kye yalina mu FDC nange kye nalinamu ani ku ffenna yandibadde nga bw'aba avudde wanadda wano aluma bannayuganda. But that's how Ugandans work. Now, we have to speak ku bibi Nuupu byekola olw'okuba twagala etereere era tulina okwogera ku birungi byekola eyongere okuba n'amaanyi si kulwanga etuwa alternative etuwa ekisingako ku kye tulina kuba ffenna bwe tuba tugamba nti kye tulina tukikooye kitegeeza nti ekijja kiteekwa okuba nga kisinga ku kye tulina. Naye njagala bawo ekyokulabirako tutuuka tutya mu nsi nga Nuupu awatali kuswala pulezidenti waayo n'abagyogerera n'omukunzi waayo asobola okwogera ebigambo ebyawupuuzi n'ebyobusiru olw'okuba mutabani we yasinkanye pulezidenti w'eggwanga. Naye lino tuli mu ggwanga ki? Ozimbye mutabani wo mu byobufuzi akuze Katonda amuwadde omukisa bayizi banne bamwesiza aba NRM n'aba DP n'abaki ne bamukola pulezidenti waabwe ku yunivasite ya Uganda esinga okuba ey'amaanyi ku yunivasite ya Africa esinga okuba ey'amaanyi Makerere University nga mutabani we ye guli pulezidenti kiyingidde mu record nga tulina n'ebyafaayo nti abantu abasinga obungi abadde bagidi pulezidenti ye Makerere bawunzise ba member ba parliament bawunzise ba minister bawunzise ba technocrat ne mutabani wa kifunye naye mbu olw'okuba yatudde ne Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda n'ogamba mutabani wa alekulire nga gwe and you are the national mobilizer of NUP. Kojja Nyanzi kojja Sentamu kojja Kyagulanyi awo we tutuuse abasajja be mwagala bave mu buyinza bwe mubayisanga abawunyaziizi n'obanga ayogera ku bubi nti omuntu bw'alina na Museveni abanga alinaanye toyireeti banaava batya mu ofiisi nga batya baga nti olaba mubayisa bwe mutyo nga bakyalina ku buyinza bwe banaabuta. You people mukolera Museveni mukolera Kaguta obuzibu bwe munuma be baana b'abantu be musibisa be baana b'abantu abafa be baana b'abantu abalemadde ge maka g'abantu agafudde because of you. Mukolera Museveni mulina agatima galinga ga mpologoma. You people just mutuswaza buli lunaku. How? That president wa Makerere University guli president okutuula mu photoshoot ne president wa the Republic of Uganda nagwo musango mwasama mwogera ku ekyo ne mutulekana because of that. What part are you building? What degree of tolerance are you talking about? Oba bye muli mute mubitegeera musoma mateeka ne eno pata ekulembera bannamateeka principal munnamateeka omwogezi munnamateeka Lubongoya munnamateeka secretary general bannamateeka bajjudde temuyinza ga ntusobola kulinaana Yoweri Kaguta Museveni nti mutani wa mulina naba akoze musango enkya bagenda kuba akalu 2026 akalu ka 2026 tugenda kulonda president mu mwezi gwa January naye bwe tulironda mu mwezi gwa January Bobi Wine Robert Kyagulanyi yagenda okuwangula obwa president yaddako ye Robert Kyagulanyi 2026 akalu agenda kawangula mu January bamulangirire naye bwe bali mulangirira mu January ngamba mu abawuta abatakozesa bwongo ayina okulinda January February March April
nga tannafuuka president nga Museveni yafuga okumalako ekisanja kye nga May 12 2026 Yoweri Kaguta Museveni Kololo lwagenda okwasa Bobi Wine obuyinza. Museveni ateekwa okubaawo awe speech yebaza bannayuganda ebasiibula. Bw'amala okwogera Bobi Wine asituka alayire, bw'amala okulayira awe speech eyebaza Museveni ebbanga lyatufugidde era amukakase nti genda owumule mirembe. Kati bw'atayagala na kumusisinkana wadde okumusemberera ng'omutwala ng'akuwunyira, ekyo tugenda kikola tutya? Naye mwani yabazaala obuwutto obw'eddwala bwerityo mu byobufuzi bwaffe tunaasirika paka ddi? How do we build a country ng'okutula obutuuzi ne pulezidenti w'eggwanga eryo musango ku levo nti ekibiina ky'ebifuzi ekirambe ekiwandiise ekifuna ssente za Museveni miliyoni 4 buli mwezi kisobola okubanga eyo ensonga kyekyogerako nga National Mobilizer ekyo kyayogerako. Mwani yabagamba nti kyobeera n'omwana kyateekwa okubeera. Every child above 18 has a right to choice. Kojjange Churchill ayina right ewasa omukazi gw'ayagala, ekola bizinesi gy'ayagala, esoma koosi gy'ayagala, ebeera mu nsi mw'ayagala, ekola omulimu gw'ayagala, okufuna emikwano gye mwennyini gy'ayagala, ekitafaanana gya kitaawe. Kubanga nammwe mukyerabiddeko, Nyanzi tawangulangako kalulu wano. Yawangula kaawa. Yeesimbye mu bululu bwonna kano nakali Nyanzi agwa bugwi. Ye mutabani we bwe yazze Churchill yawangula obwagiri pulezidenti bw'e Makerere, oyo gwe bayita Katonda. Kyoli omwana kisaateekwa okubeera. Naye n'ogamba mutabani wo nti alekulira okuba yatudde ne Museveni, gw'ataasanze mu State House, gw'ataasanze Lwakituula, naye ng'oli azze waafuga Churchill yafuga Makerere nga gedi pulezidenti. Yoweri Kaguta Museveni yatambudde mu kitiibwa kye, ye yalumbye Churchill mu maka ge, and that's what Nup is promising us to deliver. Jenno Mugisha muntu yatugamba toyinza gaba kyotalina atalina nabaana tazaala. You cannot give what you don't have. If you don't have tolerance, if you don't have gumiikiriza, if you don't have reconciliation kusonyiwa, ate mutugamba mutya nti mwe muba mujja bannaye mukolera Museveni. Muleke kukoya baana b'abandi, muleke kutisa baana b'abandi. Mukolera Museveni. Toyinza kubanga oyagala Museveni agende naye nga byokola bimutiisa kumulaga nti tukulinze obusungu bwe tulina wano obujiji tukulinze bwe tutyo. Tajja kugenda, ajja kukola ebirungi eby'amagezi, waakiri akoleremu n'ebyobusiru okusigala wabeere safe. How does the country read? Nti pate ya NUP ekulembera bapulida ab'ebitiibwa ensonga ebakaayanya lwaki mutabani wa National Mobilizer yatudde mu kifaananyi, si ye yategese meeting, si ye yayise Museveni, si ye yagenze gyali, naye yakoze ensobi okutuula okupozinga mu kifaananyi ne Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga Yoweri Kaguta Museveni gwapozinga naye mumanyi nti mu mazima gennyini aga Katonda mu ggulu ye President of the Republic of Uganda. Oba mwagala oba temwagala, okutuusa lwanaabawa. Okumanya ye President, principle yagamba nti ngenda kwesimbawo mu 2026 era kano kagenda kubeera kanjawulo. Kitegeeza si ye President alinda kaddako. Naye banne mulya mmere ki? Ng'omutindo gw'okutegeera gugudde nnyo. Nasale bedi y'obusiru eri kumpi awo tugisengule singa ngitegeera mwebasi walabika waliwo nasale bedi ey'obusiru ng'ebali kumpi ndowooza mukuulamu emiti ne mumira. Makerenda kige mumira, ffenna tuli balwadde tumira amakerenda, mwandibanga ge mumira galimu ekisinga ku kyaffe. Nga mulowooza nti mulwadde malaria bw'omala okumira tulowooza tujjanjabye malaria tukusizeemu busiru. Bugwagwa kyobwo obuwutto obuwupuuzi obufaanana bwe butyo. This cannot be accepted. Tetwandisobodde na kukyogerako. Era nabadde manyi nti aba TikTok bajja kwogera nga bwe boogera
abo tebalina oluusi gundi mulamu batuvumanga bwe baagala ne bavuma ne bakola ki ne bikoma ku TikTok. Naye naswadde nga taata w'omwana Fred Nyanzi agamba mutabani walekulire kuba yatudde ne Museveni. Fred Nyanzi kojja fe abaana be muzadde tulina omukisa ogukola bye mutaasobola kukola. Yensonga lwaki gwagala obukyawo katandika akako kaakugwa kyakiiro lwatandise na kuwangula ate nga awangulidde ku dalisi ya chairman wero C1 teyawangudde kubeera prefect, teyawangudde kubeera monitor, guild president of Makerere University. Si wabu university buli obula bwa academic kiosks. Makerere University, Africa's or Uganda's most prestigious university. Ekyo kiyingidde mu byafaayo bye kinene nnyo Churchill. Kojja kye yatuuseeko kinene nnyo that we must celebrate. But tuli wano we are vulgarizing his win, his legacy, his leadership, led by his own uncles and father, simply because he sat with Yoweri Kaguta Museveni. Bannange mbabuulire mutulemye kye muliko si kye muli mukola birala. Singa babafundira ettaka ne mulima cabbage, babafundira ettaka mutuweereze ennyaanya Kampala yeetaaga ennyaanya. Muve mu byobufuzi. You are not doing politics. Mukola bya busiru. This is not politics, this is stupidity. We cannot run politics like that. Kiki kye mulaga abali mu NRM? Abasuga be balina olugero lugamba nti obuteemanna nga kibi. Kibi n'omuntu obuteemanna. Ekisooka ng'onaaba mugezi n'okusooka okumanna iwe mwene ky'oli. Obuteemanna bubi. Kubanga obuteemanna bukuleetera okulowooza nti Bobi Wine yafuna 3.6 million people. Aye muganzi buli omu gwateekwa okwagala, buli omu gwateekwa okukubira obuyimba, wabula ye Kaguta Museveni yafuna 5.8 si kikulu. Bobi Wine ensi yonna buli munnayuganda yenna atawagira Nuupu musiru. Nuupu erina abaka ba palamenti 5 wabula yo NRM erina abaka 3 n'abagwako. Ekyo kive era bw'associatinga n'abo oli mubbi oli mulabe wa ggwanga toyagala Uganda. What are we talking about? Iti bannayuganda bonna babeera basiru. Bamema palamenti abasinga obungi mu Uganda yaffe ba NRM. Basente ba district abasinga obungi mu Uganda yaffe ba NRM. Basente ba LC1 ebyala abasinga obungi mu Uganda ba NRM. So twagala gamba nti buli awagira NRM akolagana ne Museveni, oyo mulabe wa ggwanga, oyo omusiru tategeera, abo balya mu nsi olukwe, abo be bataagala ggwanga lyaffe. Nedda bannange mulimba. Mulimba. Okubanga tuwona Yoweri Kaguta Museveni owa military government, tuleete hooliganism, that we move from military dictatorship, nga bwe mugiyita tuli bubi, tuli military dictatorship. We move from a dictatorship to a hooliganism. How? National mobilizing nti Churchill yeetondere Makerere University, yeetondere family ye n'eggwanga lyonna, nedda bannange tuswadde kojja Nyanzi tuswadde. Gwate mbadde mbadde mmanyi nti naye nswalidde ddala. Nswadde bannange nswalidde ddala. Ye emboga enzaala naswadde nnyo. Mbogo yanswazizza. Mbamanyi nga ensolo engezi, ensolo enzikakkamu, ensolo egumiikiriza, erumba agirumbye, nene bw'emulumba enwana yayo emanyiddwa. Mwe muli bambogo ki? Emboga enzaala yeekola bino bwe biti? Really? We cannot. If our country cannot preach tolerance, then we cannot have progress. Mugisha Muntu tells us, and I agree with him, you cannot give what you don't have. So we must express and give the public assurance that we are tolerant enough, that we are reconciliatory, that we can enforce unity, so that they can have the assurance
to support us, expect that what we are bringing is better than what they have, that what they are bringing is better than what they have witnessed. We cannot show them that what we have is worse. So mu Nuupu kitegeerekese. Simanyi na kumanya. Nuupu temanyi na kumanya nti ofiisi ze zaasisinkanye Office of the President of the Republic of Uganda ye yasisinkanye Negiri President owa Makerere University offices. Tebaasisinkanyirwa kuba baayagadde okusisinkana, baasisinkanye because of obuvunaanyizibwa oli obwamuweebwa abayizi noono obwamuweebwa bannayuganda. Ono yali mu ofiisi eno, oli yali mu ofiisi eri. Nedda bannange. Mwe mutugamba nti ow'ebbanga bw'otamuwemukira. Eyo levu gye mutuuseeko ya busiru si ya byabufuzi. Nze ndowooza ne bw'abeera Bobi Wine asobola okusinkana ne Yoweri Kaguta Museveni, bateekamu akagambo aka on condition. Basisinkanyeewa, basisinkanye ku ki? Dr. Besigye yatugambanga nti asobola okusinkana Yoweri Kaguta Museveni ne batuula ebintu bisatu ebyali ebikulu. Basisinkanyeewa, basisinkanye ku ki? Yagatangako n'ekyokusatu and guarantees. Yagamba nti Museveni yeekyusakyusa, so bwe mba n'atuula naye nteekwa okuba ne garanti nti bye tunakkaanyaako binaaba enforced for the people of Uganda. Era Justice omulamuzi James Ogola wano ne mukyala Maggie Kigozi wano n'abalala bali balina organize bagitanga the Elders Forum baali bateekateeka dialogue esinkanya Museveni ne Besigye. Nkirowooza nti ne Bobi Wine president wa Nuupu asobolera ddala bulungi okusinkana Yoweri Kaguta Museveni on condition nti ensonga gye first of all we basisinkana wali public, ensonga ze bagenda okwogerako za bannayuganda. Museveni alina garanti ne Bobi Wine alina garanti nti ebinakkaanyizibwako binasibwa mu nkola ku lw'obulungi bw'abantu ba Uganda. Bannange okutuula ne Museveni tekiyinza kubeera kivumo, okulinaana Museveni tekiyinza kubeera kivumo. Omwana teyalwanidde ekifaananyi kyagenze gamba nti bannange nwana kwekuba ekifaananyi na Museveni. Baataddewo entebe bbiri nga seekwa kutulwako bakulu, pulezidenti wa Uganda wano ne pulezidenti wa Makerere wano, ne yeekubya ekifaananyi. Bwe yamaze talina kirala kye yakoze, n'akwata ekkubo liri n'abantu be. Museveni n'akwata ekkubo lino n'abantu be, buli omu n'agenda mu ofiisi yakola emirimu. Ne mugenda muwandiika ebyobusiru ku Twitter bwe mutyo. Ewaffe eriyo ekigambo kye bayita okuhodoka. Mwahodokere, mubuuze abakimanyi. Nenda nyizo bayamba bategeeza. Okuhodoka olyoga nti muyango hodokere. Onani yahodokere. Nuupu yahodokere. Kitegeeza nti ovudde ku leve esooka n'eyokubiri ey'okuswala nodda kwesembayo. Kuhodoka. Katugeze singa mbeera wano bwe nti ne sisiba zipu. Nyinza okubaawo nga nswadde mbadde sisibye zipu. Bw'onsanga ng'empale yabise wano bweti ng'olina ky'olaba era womba ndi ku second level y'okuswala. Wabula bwe neeyambula bwe nti nga kyuma kya Mukama simanyi kisa kya Mukama bwe yakola ne neebikula ddala ne nkukulamira mbakunamidde aho mba nhodokere. Kati nammwe mwavudde ku first level y'okuswala ne muva ku second level y'okuswala ne mudda ku level y'okusala gye tuyita y'okuhodoka. Mwahodokere ino, muli bahodoki. Nuupu muli bahodoki ino, mwahodokere ino. Ebintu bye mulikola byatuswaza buswazi. Timuswala na kuswala muhodoka buhodoki. We cannot. What country are we building? Abaana bamwe gye basomera bababuuza nti pulezidenti w'eggwanga yani bawaayo Yoweri Kaguta Museveni.
mwe bennyini buli mwezi Museveni abawa ssente ziddukanya ekitebe miliyoni 4 buli mwezi ze mutasobola kwegaana. Ssente ezo ziva mu gavumenti. Gavumenti mwe ziva ekulembera Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni ye minisita wa finance, yakulira engabana n'entematema n'ensaasaanya ey'ensimbi zonna n'emisolo gyonna na buli kyabugagga kyonna ekisolozebwa mu Uganda mulya za Museveni. Bagamba nti ebye Government of Uganda bawi ba musolo. Yo Makerere ebeerawo kuki? Makerere teriwo ku muwi wa musolo. Makerere si ya gavumenti, tiyazimbibwa ku nsimbi za muwi wa musolo. Churchill akulira Metropolitan, akulira University ki? Churchill is a good president of Makerere University eya gavumenti. Gavumenti ki? Eya Museveni for now. Lwaki temwamugana kwesimbawo? Mwandi muganyi nti teweesimba mu gavumenti ya Museveni. Naye mwe mwenna muli awo, bitiibwa muli ku bya Museveni, n'amagye agakuuma leader of opposition. Nemanyi bannaye obutalowooza buno bulina ekibi. Waliwo ebintu bye mutalaba. Poliisi n'amagye ebikuuma Joero Ssenyonyi leader of opposition bya Uganda People's Defence Forces. Eduumirwa Muhoozi Kainerugaba gwe musiiba muvuma. Muhoozi Kainerugaba ye commander in chief, alina obuyinza obuduumira amagye obulagira omuntu yenna nti oyo yaba atwalibwa okukuumibwa Bobi Wine, ono yaba atwalibwa okukuumibwa Ssenyonyi oba bagibweyo. Akulirawo Armed Forces zaffe ye Yoweri Kaguta Museveni. So obukuumi Joero Ssenyonyi bwafuna ng'atambula wonna wagenda ewakawe mu office n'ewala nga leader of opposition, Museveni yabusanctioninga. Mwe muba temubwagala mubuleke. Lwaki mutusiruwaza? Mpulira obwedda abalala batusikirikako amannyo baalidde ssente z'ekibi, mubagambe tubagamba mmwe mwenna mukomyewo ssente z'ekibi, buli yatute ssente z'ekibi mukome muswaze sitanti. Waliwo wano ssente z'ekibi ziba za bbulu, ziriko bubi, bazoonoonyeeko ze muyita ez'ekibi, ez'ekirungi ze mulya zeeruwa. Awaavudde zina awaavudde waniwo enjawulo. Lwaki mutusiruwaza? Ziriwo ze mujje bonna be bamu bye mulimu. Awaavudde ziri ze muli ebina bye babaweereza buli kiseera bye mugabana ebagulira amafuta. Ku Nuupu abakolayo emirimu bafuna essente. Era bwe baga nti bakutumye busoga bakuwana osayininga ne payment voucher ne bakuwa ssente ezikupakira n'okutwala zaani. Musoloza muzitunda mu bintu byammwe za bivulu. Omukulu akyakuba ebivulu za Lubongo yalina lo faamu nti azijja mu lo faamu nti akola mu looya byakola obwaloya gyazireeta ziva mu gavumenti yemu eya Yoweri Kaguta Museveni. Mu gavumenti yemu ate kino aikaniddeya manyi tugenda ntogera ne balozambu tusaaga aikaniddeya zo ssente bamemba ba palamenti emiliyoni 10,000 buli omu yazifunye tebeegaana. Nziramu amawulire aganjwanjwa agaswaka batwagavaako ekintu kigenda okutambula nga kimaze okutereezebwa. Nkakasa lwatu nti zo ssente emiliyoni 10,000 abaka palamenti bazifunye ate mwoyo mulungi nga balina ebizibu byabwe nga Museveni tabaguze mbw abaguze kuyisa kofi biiru simanyi kubeebaza nga beebazisabye olw'ebizibu bye balina mu constituency okubasabiriza ebizibu bye balina bo balina amabanja balina zirooni be basabye ssente bazibawe era bazifunye n'aba opposition bazifunye aikaniddeyayo. Nuupu tayinza kufuweeza ababaka 57 bazaayo ssente. N'oyo Ssenyonyi ayogererawo naye mulinde zijja kuyitira ajja zikoze talina kyasobola kuzzaayo ne bwaba muwanga kivumbi bonna bajja zirya. Bane tuyige politics ow'amazima kuba naye asasula. Ekyo kyayisa abantu mu bagambe singa nze mbadde omwogezi wa parliament mu bagambe kituufu. Kubanga ssente ze baagabanye zimugamba 5.9 billion ziri 5.9 billion biliyoni 5 mu miliyoni 9 5.9 billion. Abazitutte okwetereeza mu bizibu byabwe be bakontrolinga budget yammwe eya 40 trillion gye tulimu. The 52 trillion budget be mwagala ogitekako amaaso oversight be mwagala ogitematema okugaba appropriation
bwe mwagala okuteekateeka okutereeza embeera zaabwe olw'emirimu gye bakola okukuuma 52 trillion buli mu kwasama. Mukooya. What's that percentage? You need them. We are all living in the same economy. The economy is harsh. Simanya ani atamanyi bamemba ba parliament mugugu gwe beetisse okusabiriza okususse. Mukimanyi mweyisaako bweyisa abalonzi bakiza b'empi kussa babasabiriza okufa obufi owa sukulu fiizi agenda kwekisirwe agenda mu lumbe alina okwanjula alina embaga mulowooza ze mubasaba bazijjawa mubasaba ne baba ne musanyuka bwe bazijja mu kittavu bazijja waliwo bazijja ate ne mwasama ne mutuleekaanira bazijjawa. We must accept nti ffenna tuli bafu olimanyi nti ffenna twayonoona. If we must start, it is a new process of okutereeza. Tugambe nti abaka ba parliament, yes, muzikendeeze ssente. Genda wano ogambe nti kati omulimu gwa parliament milioni 5 buli mwezi gwe musaala. Walawo byo byonna binaabeerawo. Tugambe nti tukakase nti abalonzi tebajja kuddamu kusabiriza abamemba ba parliament. But for as long as mubasabiriza nga bwe mubasabiriza balina okunoonya we bajja ssente. Naye ekikulu ennyo nabo mubatwale ng'abantu kye bakoze obi kwe kwegaana singa nze nabadde omwoge bannange tubadde bubi embeera yakanaayo kyani. What is a million 10 kujjako obwavu obutusumba? What's 100 million? Bannaye bwavu nabwo bubi. What's 100 million? Zibale mula by'osobola ozikolamu zizimba ekizimbe ne zikimala kizimbe kikaaki. Fine. Bwe baba nga bakikoze immorally baziridde bubi. Weziva we wava nazirize mulya. Sitaani omu abawa zino ze mutwala ez'emisaala ezibajjanjaba abalwadde ne babatwala ebweru mu jjama ne bamala emyaka nga bajjanjabwa ne baleka baddaano ne batwasambira. That's taxpayers money, not Museveni's money. There is no taxpayers money here. The person in charge of our taxes, Yoweri Kaguta Museveni, is the Minister of Finance. Yasolooza, yatematema, yasalawo. Nedda. Nuupu. Ssuubi ly'Abannayuganda bangi liri mu mmwe to build them an alternative. Bangi. Omuwendo gw'ababeegattako nagwo gweyongera. That I must admit. Without debating, gweyongera lwakuba babitegeera nnyo oba tebabitegeera. But omuwendo gw'abawagira gwo gweyongera. Irrespective of whether they understand why or not, whether they understand your ideals or not, whether they understand your ideology or not, the truth that omuwendo gweyongera. Muzimbire Bannayuganda ekibiina, ennyumba, engumu, ennyonjo, ennyinyogovu, enzikakamu, ey'emirembe bawe essuubi nti bwe bawona ekyokye ekibambula kye mugamba gye badda walungiko. Bwe babanga we bali wali kalekaleko kalekaleko ng'omubi omweru, then temulina kye tugamba. Tumanyi mukolera Museveni. That we know for sure. Fe abamu tubimanyi. Biritukubye amayinja birituve, but we know who you work for. But in the process of okukola bwotyo ate temuyitawo kuswala nnyo. Bino byonna mubikola kwagala kulaga bantu titemukolera Museveni, kulaga bantu nti mulimu opposition. Yet to the contrary mubikola kwongera kunyweza kulaga oli nti olabye owulidde